Kadama TV bakadama ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu olw'okubeera nga babasabye ssente za hotel n'okubeera nga batandise n'okubeera nga babosi baabwe babeekyangirako nga bagamba nti nno babayamba na buyambi okubeera bwe babeera tebagenda basasulira ssente za quarantine kuba tebalina tebakola nti babadde mu muggalo bagamba tebakola tebalina ssente ze bagenda basasulira naye nga temukimanyi nti omuntu yenna bw'oba ng'okola boosi wo ng'omazeewo contract yalina okusasulira ssente za tiketi. Tugenda kuwuliriza endowooza z'abakadaama ab'enjawulo na kiki ekigenda mu maaso bwe boogera ne baboosi baabwe bakadaama beesibidde mu bisenge babeera beesibidde mu bisenge baboosi baabwe bareactinga batya. Halo nyabo oli Kadama TV. Mwami Kadama TV tweyanza nnyo tweyanzeege weebale ebyokola mukwano weebale kufaayo gye tuli weebale okutubeererawo weebale kuyiwawo mubiri banaatera kugamba nti gwe tukumamu n'omuliro okwekalakaasa ate olw'okuba oyogera kye tuyitamu ate nabo bakimanyi lwakwebuzaabuza bannange bakadama tebalina ssente za kalantiini tebalina ssente za tiketi ezo ssente ze mugamba eza tiketi tetuziina bannange essente ze tukola tuyambako famire zaffe tuweerera mu baana baffe abalala ffe bamaama ffe bataata tetulina basajja ffe tulabirira famire zaffe n'abaana baffe kati mutugamba tutya nti tusasula ezo tiketi ssente ezo zonna ennyingi bwezityo era mutugamba mutya nti nno tubeere nga tusasula ssente za kalantiini bannange eno gye tukola twamenyeka emigongo twamenyeka ebifuba mukiwulira bassebo ne bannyabo bekikwatako tugenda kwejjanjabisa bwe tulinawo obutini twagala tubwejjanjabise tetwagala tutuuke ate nga tufa bufi okiwulira emirimu gyeno gyatukutula ebifuba gyatukutula emigongo mwagala tutuuke nga tetulina yadde ne ssente ezitutwala mu ddwaliro bannange ze twasigazaawo za ddwaliro mwagala kutufuga nga tuli baavu tugenze tweyiiye naye kati mutugamba tusasule tiketi ogwo gwonna omudidi gw'ensimbi nze nguyita na mudidi kuba nze sigwina gavumenti yaffe mwenna bekikwatako ekikwatagana ne ku bannayuganda aba embasi tubakubira omulanga ffe bakadama tetulina ezo ssente zemukolaki zemugamba tetuziina wano baddira bad black ne bamuwa miliyoni 5 zandiyambye bannayuganda bameka zandiyambye bannayuganda bameka buli munnayuganda ali ebweru alina abantu baabamuliko emabega bayitirivu bwaba pulezidenti Museveni yali anoonya kalulu tetwagala kwogera ku gavumenti naye obulumi bwe tuyitamu mujja twogeza n'ebya swakaba mukiwulira lwa bulumi bwe tuyitamu ssente tetuziina ffe twamenyeka ebifuba twamenyeka emigongo tuli balwadde kemiko ze tukozesa okuyonja zaatuyingira abamu tuwulira emitwe bannaye gituwuuma kati mutugamba ezo ssente ffe tetulinawo entono za kwejjanjabisa tetulina ssente bannange gavumenti bekikwatako mwenna tubalaajanira tukuba omulanga nga bakadaama tetulina ssente ezo eza tiketi era tetulina ssente za kalantiini ate tetugenda fiira ku mawanga tulina okudda mu mawanga gaffe kuba n'abalala baddayo ku mawanga gaabwe abaana bonna baddayo mu ggwanga lyabwe abakola eno obwa maid baddayo dda mu mawanga gaabwe abamalako contract lwaki abamazeeko contract temwagala baddewo abo lwaki bannaye mutukwatirwa ekisa mubeere n'omutima ogw'ekizadde mubeere n'omutima ogw'ekisaasizi tetwagala kwogera gavumenti bintu bibi naye ate mujja tunyigiriza abalala babala ssente mu laputopu baaga bantu 2 ne bafuna ssente za bannayuganda ezandiyambye bannayuganda nga 15 oba 6 ebyo mwagala twogere ndowooza bye bibanyumira bannaye ffe tubeegayidde tetulina ssente za tiketi tetulina ssente za tiketi ezo ze musaba ennyingi bwezityo tetulina ssente za kalantiini tetuziina mutukendereze ku tiketi mukendeeze ku kalantiini ssente ze tulinawo zakwejjanjabisa anti mwagala tubeera nga tetulina yadde 10 twagendera kumpi tulinga abaviiriddewo awo tusobola kugamba mwana nti nasasule ssente za kalantiini oba tiketi ogwo gwonna omudidi gwe mwataddewo bannaye ssente za tiketi nnyingi tetulina ssente za kalantiini mukendeeze ku tiketi tetulina ssente za kalantiini bannange tubalaajanira
bannaye tulaajanira gavumenti ya Uganda Pulezidenti Museveni akwatibwako buli yenna yenna akwatibwa ku nsonga z'abaana abagenda okukola ebweru. Ffe tetulina ssente mwakwata wano bakasalini kusaasira ne mubawo omudidi, mwakwata bafulufiga ne mubawo omudidi, ne mukwata baadi bulaaka ne mumuwa miliyoni 5 omuntu omu bw'ati azandiyamye bakadaama abawera n'ebibiri. Bannange tetulina ssente, tetwagala kwogera bibi naye ate ennyindo bw'okinyigiriza ennyo gireeta omusaayi. Abaana tuli eno tosobola kugamba omwana yagenda okukola ng'olinga agamba nti no yagenda kulambula. Tosobola kugamba omwana yagenda okukola akwate ssente mwaka gwe kumpi mulamba nti asasule tiketi ne hoteri byebiki ebyo. Nze wamma mbeera sibitegeera ate temututabula temutuggyako bannange, mutusaasire mukwatibwe ekisa mubeere n'omutima ogw'ekizadde mukendeeze tiketi. Bannange omuntu bw'omunyigiriza awulira ng'akooye. Eno gye tuli bannange, ffe tumanyi embeera gye tuyitamu. Abaana tebakyabasasula ssente okuva kalantini lwe yajja. Abaana abasinga bamala ku contract tebabasasula ssente, tebabasasula bakolera bwereere. Kati ssente bagenda zijjawa ze mugamba nti no tiketi gye muwanise bwe mutyo omwagalako ne ssente za kalantini byebiki ebyo. Wabula bannange mubeereemu mufune emitima egy'ekisaasizi. Bannaye tukooye okuvundira ku mawanga, tukooye okufiira ku mawanga olw'okuba nti no ssente za tiketi ne kalantini. Waliwo eyayita korona, waliwo eyamwetegekera. Twali tujja eno senga twategeera nti korona anajja twandisigadde Uganda kubeera tetulina kye tufunyemu, tulinga balambuzi. Bannange nedda bekikwatako tubalaajanira. Tetulina ssente za tiketi ezo zonna, mukendeeze ku tiketi, tetugenda sasula kalantini. Tubeererawo bannange olwana esimanyi nekituyinza kukola okuleka okwebaza olwoza tetunakuwaki tewali tugenda kusangawo tetumanyire wabula n'olwanirira omuntu wa wansi oba n'olwaniriza munnayuganda munno nga bo babyaluufu neggulupu yegguluye bwe bakola omulimu gw'oku ebasi balinganga ababagamba nti batuukiriza emuntu egamba nti abantu obukulu bakuwa kulya oba kuwa obukulu abakuwadde kulya. Nze neewuunya gwe minisitale yaluufu negguluyo n'otosobola kuvumirirwako omuntu wa wansi oba omwana owa wansi ng'omanyi ssente z'omwana omukozi oli Saudi Arabia simanyi nti oli Uganda toli Uganda oli Saudi Arabia oli wa Muwalabu oli mu nsi ya Muwalabu omanyi Omuwalabu buli kimu bwakitambuza omanyi buli kimu bwakikola omanyi ensi ye weetuuse kuba ogirimu omanyi ne Uganda weetuuse omanyi ki kyatusinga bbanga kiryatulese ebbanga naye ng'ate mmwe abantu bafaanagana bwe bamutusibwa mu mbeera eno kubanga singa simwe mutusibwa mu mbeera eno omanyi buli kimu nti omwana aweereka ssente Uganda ebazike mu buso oyo tujja kuno nga kugamba mugenda kufuna akakadde n'otuukayo ng'ofuna emitwalo 8 omwana afudde Uganda n'amukanga ssente zibamuwa afunye emitwalo 8 kitegeeza eziba ziyiseeko oba eziba zijjaawo eziba zigulako okuwera akakadde ziba zigenze ku musolo omusolo wakutema atema nekituusemunaasente first of all mwagala tuziweereze zisobole okutema atemuwako temwagala tuzeekuli mwana wateekawo etteeka tufuna tereka ssente tulina ziweereza tusobole zitemako omusolo gwa gavumenti naye omusolo gutuyambire negenda tuyambira nga terina wegagaganamu mukimanyi naye naakategegamusigaziraako mugamba mwagala simanya tusasule tiketi tusasula titugaanye ate mwagala tusereko neza kalantini nemubeera nga mutuufu mutunyigiriza gavumenti tunyigiriza okutuggyako omusolo yesi netukuwa ate nakakati era mwagala era n'akatono ke twasigazaawo omwana ava ku kyeyo nga talina wadde n'ekikumi n'agamba kasita okuddayo bansasulira tiketi kati wakitegedde nti yeesine mu mbeera nga basasulira tiketi komwe kamuteekewo eza kalantini kamuziteekewo mwebale nnyo
omwana omuyimbi yagamba bwe bali ebudongi mwebale nnyo mwebale kunyaga buli kimu mutukoza kyampewo mwebizimbe muzimbe ffe katukaabe tusobola tugamba nti mutasule kalantiini n'okirumiriza gwali eno mu mbeera gy'omanyi mu ntuufu weetambula n'omwana alusa sente nneke Uganda obuvunaanyizibwa kibwalina e Uganda bwatuukira okujja okukola n'abeera mu kyumba ky'omuwalabu omuwalabu gwomanyi gwe batakunyumiza nakukunyumiza gwe n'oteeka etteeka gwe abaana musasule kalantiini sente tuzigenda ziteekera kukuza tikiti biki singa abadde nga gwe bazijjaku naye mwendala mu mutuufu buli wamu mwagala mufunyewo ne wali obuzibu mwagala mufunyewo n'ennaku ly'abannamwe mugifuula essanyu obubbi temukobye kuleka Uganda ne munsiga Mwarabu mubuleesi nabo mubasomese nemunya Mwarabu mubbi nawe mubbi aleka awulabiraku mwe mujja nabo bwatusobola kubeera ng'otaddewo ekintu kifaanana bwekiri abaasooka bagenda tibasasudde kalatini n'oteekawo era efaanana we n'okutuufu ye n'atakirabako ogigambye kati olwala omusajja agambye okusimanya mwagambye kunektingako tikiti tuosasulira ddala lumu eno n'ogenda tebagenda kutuuka Uganda bakuteekeza kalantini muwaleera mumale ate nga mututeeke mu public facilities nga zo muziruke muzinyaze mwebala omulimu ogwo baloofu ne kampuni yo oba mulowooza enensi balikungula sekakuba nawulire w'omuwalabu mwebusirike mweyagala ennyo mukudali mwitekulinga nga mufuyawulira naye ekijatabaala kikirali yasigaddenga nammwe mujja kisasulira abantu abo baliwo bisedderenaku omuntu maze emyaka 2 n'ekitundu ni bujjola omusajja nakugamba tiketi yasobalagala tiketi ya bbeeyi tiketi zinga ya layisi yesi yagenzi yagambye sisitawo yagendera layisi olwaki eyo watiddawo linzi nze kunaye sizirina nga kitegeeza nze ndina okuzeeteekanga kati nkwate emyezi 6 ngula etikiti mbadde nga nziweereza Uganda nemuzisalawo era netikiti era nkisasulire ku lwange kuba bosi wategera tinsasulira atigaanye ya bbeeyi ate njagala okuddayo mbaze ebbanga ddene bagenda nakunkwata overstay kwava awo nga mugamba mutwewandiise erya overstay ali mulina bigamba ffe kuba babosi baffe bwogale mugenda sibanya natwe gina kijja ku passport bosi yagenda mukimanyi tunogera naziwazogera ku office lwakisiba masikira kamesikira mwere ekisibisiro emwandiisa abakozi bumukalina omukozi asasule gundi ebyo nemubawa buli kimu ditero yonna ne basobola okutuwandiisa naye era mwakigamba ffe abaana ffe tuba twewandiisa baliwe tukwata overstay notunulira abantu bafaanagananga nemubeera nga mukaseera mutulabya nnakuba mulifa lw'okwezi bannange tesimanyira ddasala ginyeza basalira yokamuyakuneyo neeraga nti bafirika banaaokuba tiketi ya 320 bwe165 za kalantini lwaki bavuddewo ne bakyawula balagidde ddala abaana babadde baagala kulagira ddala abaana oba abantu nti ffe ebyagundi ebya kalantini zammwe tebitukwatako tetulimanyi tumakirya tiketi kuba baabye nga tukaana nnyo nti tiketi bagisedde 535 ne bavaawo ne bakirambikira ddala naye era byaluufu ne kampuni yebo ne batakiraba ne baagala okusomesa omuwalabu enziba gye babbamu mufiifu mukono ogwo basebo Kadama TV oyo mumuwulidde eyo yenteesa ye ate era nga tweyongera obagamba nti nno ebintu bino bigenda byeyongera mu maaso kubeera nga bijja kuleeta obuzibu baboosi bagamba tebagenda kusasula bakadama bagamba mulina otusasulira ssente twagala kudda waffe kati embeera ebeerawo kadama yeekyanga n'agamba sigenda kubeera nga nkola ki nga nkola so kadama bwe yeekyanga n'agamba tino tagenda kukola boosi amugamba olina okukola kadama yeesibidde mu nnyumba boosi agamba olina ogivaamu ekidirira kibeera kumenya luggi kadama agamba oba temwagala nina okugenda ku ofiisi embeera eno tugituukako mu ngeri bweti era njagala owulirize bulungi nnyo voice notes zino zengenda okuplayingira kadama yagala kudda ku ofiisi boosi agamba tewali kudda ku ofiisi yeesibidde mu nnyumba boosi agamba nja ddumenya bintu bigenze ku poliisi wuliriza voice note eno bulungi bwe batyo
budde beeteesezza bagamba tebagenda kukwata ssimu kati nze munnange nsawooka ku magezi nkolete kubanga ngenda kufiira mu nnyumba bannange munyambe ngenda kufiira mu nnyumba tebakwata ssimu beeteesezza kati nze ndi muno mu nnyumba bonna bavuddewo munyambe bannange ngenda kufiira mu nnyumba ndowooza olaba bali kukuba oluggi nti kiki kyonna bagenda kunzita muno ndowooza owulira bulungi bwe banzitira muno ne bakama bange sirina buzibu bwonna nine bakama bange njagala genda waka I want to go to office, take me the office or take me to my country. Buy me, I want. You see now, I'm telling you now. You see? Okay. Open, you kill me. Bana, they are going to kill me now. Call the embassy, they are going to kill me. For me, I want to go home. They told me that they are going to kill me. They told me they are going to kill me now because they are going to break the door. I want to let you know they are going to kill me now. I told them to give me my passport, they refused. I told them to take me to the office, they refused. You are calling them, they are not receiving your calls. They want to kill me. They are going to kill me from inside. It's okay. This is my life. Let them kill me. No. Why is it that only 1 month you tell me that you take your things outside? Where do you want me to go? Where? Since I told you take me to the office, you refused. Yes, you refused. You refused. You bought me shower, I showered. Since I came here, I'm remaining with only 1 month. Why are you changing yourself? Give me my ticket, I go. Give me my ticket, I go. It's okay. This is my life, it's okay. You break your door, you kill me, everyone is knowing. Embeera bagala kunzitira mu nnyumba era bagenza kuyita poliisi bantu sibitegeera ngenda kufiira mu nnyumba muno ekyo mbabuuliddeko bannange mbagambye munnyambe galinenyo emiti gambye batwala ku poliisi naye bagambye okumpa paasipooti yange nkole ntya bannange ngenda kufa kubira maama omusajja gambye agenda kunzita era agambye agenza kuleeta poliisi bamenye oluti banzite kali simanyi kiddako naye I believe nfiira ku mazima sirina kyenkoze wano kibi babadde balinda batwala ku embassy ne bagamba today is Friday they are not working ne bagamba batwala ku office ne bagamba ku office olwaleero tekola lwakutaano nga banimba kati kyonna ekiggako be aware I'm in trouble.